onfuna nayenga nze nganze manyi kitegeeza naye tukwagala nnyo mwebale ddala n'abazadde okukkiriza mulenzi yeebazizza abazadde n'agamba nti omusajja mukazi ng'alina ku ssente tutaba Shakibu ne Zali kati Zali yakkiriza n'agamba it is just a non-pose ndi mukwano nekana akantu oba okitegeera Shakibu kabaka Shakibu bikibu ekyo kitegeera naye kati akkiriza nammere nti bannange nayagadde akantu kange naye nja katumana mu kudduka sukaali omunnyo ebintu ebyo tebinnyanguira na supermarket baby otyo that is a true definition of baby ye afunye baby okitegeera abakazi abakulu bannaye temuzannya naye kyekimwagala buuza mmwe mwagala ki twagala ki kyotomanyi kyoyagala wooli awo kasajja wabula weebale kwebaza abazadde ne bakkiriza kuzaala kubanga eyo nsonga waliwo ayagala omwavu adde alina okukkiriza kuba omukazi alina ssente naawe gosobola okugaana bwe bagenda ku bazadde ba Shakibu n'amugamba oyagala Zali abazadde bagamba obviously gwayagadde kubanga ssente weeri sanga talina lekinu weebadde okkiriza era abadde kuba mulanga wo omwana waffe bana Shakibu atusse naye bonna ku Zali bagamba walaayi salaamu aleikum ne zifuuka salaamu aleikum kikyonyumyako ssente ogimanyi kati muzadde wa gundi ayogera atya owannammere yanakuwalamu n'agamba naye okaana kato muwala wange yakajja ebisigala muli omugambo ne gubaluma naye ffe tugufulumya tutokomoka nagwo bagenda tugaba ki tulinze kuvuma naye tujja kuddamu Tronaz Media gwe mukutu kwosaanidde okwekuumira YouTube channel osobola kubeera nga osubscribinga gwe atanaba okusubscribinga tukusaba nti subscribinga ate okoone mu kade wali buli kye tuteekayo obeera okiraba butereevu ne bakutegeeza nti waayi Tronaz Media bataddeyo kano Tronaz Media bataddeyo kano baleese kano n'osobola okuba nga obeera ng'oli informed ku Tronaz Media channel. Atukugamba nti atuguse nate onoolwaleero ne munnange MC nga bulijjo Zamzam yeyongerako nno n'erinnya eddala naye wangi sirinya takisemu nga nina ssente zange tolinya takisemu ng'olinya sirinya takisemu nga nina ssente zange kakati gwe mu mbeera eyo otegeeza nti bw'ova wano n'otuuka ku bypass n'ogenda nateete n'ofuna endala Masaka bw'okwata Masaka olinya mmeka oba takisi 10 as long as nina ssente zange sibeera mu jjaamu kubeera omwo nedda nga nvamu nga nninnya endala etambula gye ngenda naye sirikamu singivamu naye tebali nsonyiwa simanyi ani agenda kubasonyiwa bajja tusonyiwa ani abalabi nze simanyi ani ali basonyiwa abalabi bajja tusonyiwa Tronaz Media n'abalala bali eyo bajja tusonyiwa abatulaba wano ku Tronaz Media tubagamba nti tukuba ate nga betugomeza agenda ku gundi yaffe Facebook yaffe ogende olikinge osubscribinge byonna ojja tulaba eyo Tronaz Media kwetuli naye tukugamba nti kakkana buli kimu kijja kipya kikadde buli kimu kijja ojja kuba okifuna wano owaaye twabadde tuli awo Mama Fango naye n'akabuuzo kabuuza naye kannemye okutegeera ekigambo kiwanvu naye ndowooza ajja kukituddiramu atubuulire yabadde ategeeza ki alina ekibuuzo kyabuuza owaayi ndeka ebintu bya Mama Fango wangi akumanyi wakitamumanya sobola kuba nga tomanyi emusi Zamzam oba oli mu nsi ki yavumye ono wa UGX yagambe social media yakugaana gwe toddamu nakutumanyira nokwata kantu nga bumuli simanyi bwokugundi ng'okatwalira munno yagenze
wabadde ayina UGX ayina oba muyite girlfriend oba ki yabadde amwaniriza kweyata kugundi ku airport n'afukamira amuwa akaweta ekimuli embaga nekula ekimuli bakimukubye pwat akaweta ngolo yamuzizza omuwala yazizze n'agamba yali asuubira muwanvu era nga nze nabadde sindaba kutegeera kiki naye nagenza okutegeera okulaba nti yesenga wa TikTok yabadde ayambadde bulungi nnyo Gomesi nga yakikooyi asibye bulungi omutwe gwe asindika kagondi ke ngabali nobanga mubeeramu ekyomo mubeeramu engoye mubeeramu obintu babeera ebisaanidde okubanga omuntu avudde bulaya kiro ezijjamu naye nga yagenza okutuuka ekyo kyokka kye kyasinza omumalamu pulaani nali nsuubira muwanvu neŋŋamba bannange singa nategedde singa nategedde nze nandibadde ati kweyagaliza ye yabyogedde ate agula boyitawo yagambye kubanga tuli babale abawanvu bali tuli babale naye oli mutufu munnaawe kweyagaliza yagambye nze nali mmanyi muwanvu kumbe kwate netusula akaweta namukuba ekimuli kye yagaza okwanga soti n'asigala musajja wattunga anakuwadde nezireeta full figure mama fangoni kasajja gwe nfa ku social media zakugaana social media yakugaana ng'abanani bekkiriza baba batya bawanvu ngamu ngenda gendayo akimbuulire gwajja kukkiriza eshamiri ejja kukkiriza kuba oli muki full figure mumanyi jakuweerawo ate omusajja oyo yawulidde temuli mu bulamu bwe bulamu bwe kati buli tochad kubanga social media yo nga abampi bagoyingewa yeeyama okutambuza buli kimu abampi bagoyingewa talina kwagala ate mwagala abakazi abawanvu obwo senga yabadde muwanvu era senga wa TikTok omusajja mukazi muwanvu era mukazi muwanvu kakati nojjukira ng'ataddemu eri mugiyita mahait nkitegeera ng'ali eri egenza okutunula nga amutunula bwati n'agamba wati kiki kino ekizza okumpa akamuli kukwata akamuliko naye bannange tukusaasidde musajja munnange nze nkusaasidde naye tawera abasajja tebuwera obuwebutu naawe buba tebuwera kyova omuntu wakufuma noga nti gunavumire naye nga otunulako olanga mutuufu naye kambuuze abaana bo ku social media bano ebifaananyi babikuba ne babiwanvuya abamu mugambe nga gabamutegeera obulungi mugambe nti ankusinkane wano kyogamba ekintu kyotutte kyogamba senga abadde nga tamutegeera ebbanga lyonna abadde ayogera abadde tamutegeera bamanya ziko bakamera zibakola ziti nagita nebeeranga obakoze atya nabeeranga omuntu olaba ali nomo era nze awe nategeredde nti tulina basenga ba TikTok tulina waliwo jjajja wa TikTok yakutumidde yantumidde bulungi akumanyi bulungi nnyo jjajja wa TikTok yakutumidde yaŋŋambye akutumidde jo yabadde ku live ng'ali ku birthday abuzaabuza abantu tasala keeki ali awo jjajja muto ali awo nansana jjajja muto tukutumiddeko eyo naye ŋŋamba nti alikuza emyaka gyakoze gyokuzizza namubuuziza emyaka emeka n'atakula omutwe ayinza okutakula n'agira agamba olina sembayo nina emyaka yali 17 oba meka naye katoba wagiri meka ngamba bannange jjajja muto tomanyi myaka gyoze njogere oba onyambye mba nkuyambye jogera genda mu maaso wakoze birthday ya myaka emeka nga sinnakwasambula yagambye yaganye wamulemeddeko namulemeddeko ng'obwedde agamba jejo ngenda kuwejja nga ate gyejo gy'oyina nze kimanyi ne ku live kati kwali ate abatulaba amaaso gonna jjajja muto awezezza emyaka 22 ye si 19 naawe 22 kale tukutumidde zenkwadde gyejo njagimugamba nga kwali agenda kujja ogenda mulaba kwali kakati awo nno omusajja atu UGX bwe yamaliriza nga ayabadde ayina abamuwerekedde nga abonyerere agenda ayina tajja kuddamu kwesamaluka naawe
bamaze akajanja omuntu oyo simalika nnyo wona tobera likota pino jjo zungira ku muntu mahaiti akomeeri omugere ogu akambe no kamba ntakasamba sikuliraana naawe waliwo omuntu gola mu bantu waliwo akantu kati naye bannange akati yaze kwanyiriza mukyala avudde Bulaaya kale terugenda kuggwa luno terugenda kuggwa nze nganze mwami tona zinze MC Zaamu waliwo omusajja tajja kwanyiza mutufu naye n'osanyuka babadde abeeranga ku mukutu ngalaba omuntu ngalaba wondeza omuntu omuki omuwanvu gwe tosobola kumanya kwawula muwanvu na mumpi zino kamera zirababuuzawo basalimu bazikuba obeeranga ataali eno n'oyimuka ng'oli muwanvu oti naye guno mulembe obumpi bulwadde si bulwadde naye tamwagala si musango tamwagala kakati obudde bw'oba omusajja obudde bwa nze nyaba abantu ababeera ku mbusu kakati kaneteeke mu kifaananyi ky'omwami oyo omuntu yanyuma mukazi ankubuuli kakati omuyise simanyi oli fulufiga muganda wo nefuula nze muganda wange naggambye nze ntaddemu obudde bwange tubeera ku oba live oba tubeera ku Facebook twogera kano nakali nkolera kano nkukoledde kano naye sebo nenkukima ku airport n'olyoka ondaga onvuma obumpi oba ino abawanvu boolabyawo olaba abasajja abadde ng'alaba ng'omuwanvu era abadde asuubira omuntu agenda okuvaayo ndowooza bambi alabikako alagika mu bantu nemali eki byatugamba omusajja alagika mu bantu akola atya kumbe alagika mu manju naye senga wa TikTok omusajja amukoze bubi senga wa TikTok teyamukoze bubi kwali temwagala okusinga okubalira omuntu obudde yamulagiddewo nti yitaawo kati agenda kuddamu mulowooza ate omuntu bw'abeera nga ku bitaano by'osuubira ng'alinako bisatu ogenda n'ebyo kubanga yagambye naye nga temuli kyabumpi temuli kyabumpi kyakibala teyabala bumpi bwo okitegedde teyabubala yagambye nti nali nsuubira muwanvu kitegeeza mulungi ebirala biri bulungi yandigenze n'ebyo era asuubira muwanvu ng'asuubira mulungi owulira ng'asuubira alina ssente kati ate ekisinga obubi kikyamulabikidde omuntu ng'avaayo ng'aliwo atalinga kongojjo senga wa TikTok naffe tukutebuse twali tusuubira mu mpimpimu wamma oli mutuufu tokaka kintu nga tokikole okitegeera osanga senga gwe wagenze okitegeera n'omutuuka yaligambye yono gembadde ngambana musajja toyinza osanga nga yataddemu nezimukomyawo nga senga wa TikTok nga yabadde tazirina n'otuuka wano ng'owuza zimuteekamu akyala awo mugambo obuwa mugambo kutokamuka mugambo nga zimuteekamu atya ate ffe tumanyi kabonerera abasajja bateeka nnyo kiringa okwanira omuntu ku Facebook uze besi byagala nemudda kuli nkwagala era vyagenda ovaayo waliwo agambye nti si buli ali mu relationship kitegeeza bufumbo gwomanyi otya bali babadde n'ekintu kyabwe badde bakikkanyako oli munne yandize ku mukima ye oli yategedde atya nti ono ajja ku olwo n'essaawa ezo ajja n'ennyonyi eyo butandika butya togenda kuva erimu omuntu nazo gaye mbu nze kufumba nedda mutandikemu eki mweyo embeera kamukamu paka kwanga kale byalinga ebyokusaaga naye munne bakwataganya kati ye yamulagiddewo nti nedda mukozi tugenda kukwatagana twala obumpi bwo asaidi twala obumpi bwo mukulu yakitegedde agenda omulye mu kisa emusizaamu nze nsaba senga addiremu omusajja amujjemu ate nga agenda kuba mukama agemutako intendala agume ajja kuwanvuwa akyaguma nga somugamba nti sikwagala mukama tulimu n'okuguma muteka abantu mufumo batayagala ebirimu n'okuguma anedda mukwano yagala mukwano gwo yagala muwanvu muno gwo yagala mumpi waliwo abagala bampi agende kubanoonya ajagamba ndi mumpi ajja mufuna bampi gye bali oba tokubye nnyo sikubye nnyo naye mumpi alina kubanga mukazi kankuwulire senga wa TikTok tukusaba munansonyiwa naye wumpi senga wa TikTok tukusaba omusajja muddiremu tomusaba nga ate omwegayirira obudde bwamaze bungi yagenza okukirowoozaako oyo omukyala era buli kimu yagenza okukikola okiteeka mu nkola ng'akimanyi era yagenza wagiranga mumpi oba ne sitaani nga nakuvaamu oba katonda kagambe katonda kakati ate sitaani yazze naye ekyamukoze obubi kufukamira namugamba I love you mulina bono bwe mukola
ngafukamira nga aleta omenyako akonda kasigala mu ngalo aleta kaweta nayimpa walira ddala obudde bulwadde akono kontakira golola omuntu ompeejo gaba kiti sisi namulindwa tukutumidde tukwagala nnyo webale ddala naye munnaye bagamba muntu atayagala muntu tubakaka mukonto bagukaka oli agambye sagala muntu ate munnaye abato babeera boogera nzalo kwa yamugamba nalemezaamu yamugamba nti sagala musajja mu bw'aba yalemezaamu n'oli yalemezaamu yategedde atya nti olunaku olwo essaawa ezo ennyonyi eyo gyagenda okulinya kitegeeza badde bakolagana badde boogera naye ng'amanyi nti omuntu muwanvu nkugambye buuza sayi bakuba essimu ezo nalanga omuntu yogolodde waati muwanvu buzibu muwanvu ng'olaba mulungi nnyo ng'olaba biki tuka ku muntu okumutegeera atamanya mukyalo ewammakwere waliwo yagambye wamugobye gobera ddala waliwo yagambye gwe nange olowooza ani asinga obulungi gwe naani yabadde mukyala n'omwami buli omukyala bakyekyo batudde wali oli n'amubuuza n'abuuza mukyala we namugamba olowooza gwe nange ani muwa omwami yeyabuuzizza n'abuuza omukyala n'agamba olowooza gwe nange ani asinga obulungi ko omukyala n'agamba nadde muddemu ekintu eki kirya kyolaba kyendaba yamugambye nti omukyala yagambye nti yenze kituufu ng'omukyala mulungi n'omusajja bamulungi n'amugamba olimba wali ondabeko nga neesiiga make-up nze mulungi ebikonde byata nga bakubidde bwereere fe abakazi tulina kwetona tuli bimuli tulina kwetona wogenda kwetona ogenda kwonooneka neŋŋamba bannaaye ani yakubyani misinde omusajja yakubye omukazi genda omusajja yadduse yagambye wayi siri omusajja mutalu nze sidduka n'omukazi naye senga wa tiktok tukwegayiridde olw'obulungi lw'omukutu ogwo nga oli senga waago ate nga gwe kyakulabirako tokakambeera nvaako benjogera obikole ki kugezaako okulaba nti ozza omuntu wo nga bwe mubadde mpazi nga wanvuye awamukomyewo kuba owulidde yakugambye sagala mumpi yali asuubira muwanvu ate agezuka nga mumpi kati afune essuubi eddala banvu gye bali mukwano ani mutegesa aliko kati amunoonyeza abasajja abawanvu abatwale wali enakivubo abategesi bakugamba banoonya abasajja bakugamba ani yasinikandula bigambo yamunoonyeza mugamba munoonyeza omuwanvu yasinikandula bigambo munoonya omusajja omuwanvu omutwalire senga okitegeera katubonyabonya naye banaye nze nkyegayirira gomanyi kyekitegeeza omusajja yaswadde n'okubona oli babadde balina omusitulako obusituzi omanyi kyekitegeeza omuntu okukuba empeta n'akukuba n'ekimuli n'abikuddiza n'atambula n'agenda kata naye kumanyanga n'oyo omwami amanyira yazze n'empeta nga mugamba nti ayagala agimuterako ndowooza obyerabidde ayita akajanja bamuvumudde okwakuvumula abaana ne bajja ku social media ekimuli kiringa ekyayaloze ku maraalo mukama nabaddeko nabo nze saabaddeko nabo naye abantu boogera ebintu ebituufu gotokakambeera tomwagala kuyitaawo tolemezaamu tobamukusibaako tolemezaamu lwaki nga ntinyaga omusajja muwanvu nojja nga oli mumpi lwaki nga ntinyaga mupira nga oli muwanvu genda eri lwaki teyabimugambirawo ono mputtu naye bakuvumudde mputtu senga oli kyakulabirako nga oli senga wa tiktok tukugamba nti bannange mamitonaz ekyakulabirako yakikoze kyekyo genda n'obumpi bwo ate yaga kirayo kiriwo kyala mwagala mwehaga ng'ali wano sajja obumpi ate banayinzizeko ne kusaidi endala nendowooza sajja obumpi bannange nedda kati muziri ensonga nammere tukuyozaayoza olina kudda ku mulala nkosa awo wenkufunira nammere omukulu ye mubaka w'omukulembeze mu Masaka subregion tukuyozaayoza weebale kutuuka ku makula naye omusajja bwe yafumiddwa bamulabe bulungi
ye mwami we gwayagala talinga bali yego yasazeewo gwayagala era yamututa batugamba mu age is just a number bagenze mu naye bazadde si muvubuka muto oyo Nammere mukadde olw'okumulaba nti yalabika nerinya lukkalukkaliniwe Nammere oli muntu wali Nammere abadde wano ng'ali ku ziti abadde ku NTV abadde kuki ku NTV n'agenda e Masaka n'akola TV ndowooza ne bitatambula bulungi n'abavubuka abamu bakola bulungi ayinza okuba omuvubuka enkula kito naye nga kibulamu beibe kibulamu naawe kibulamu kyotegeeza kyeki namusikula fiifiri yabagambye kibulamu naye tewali kyakkola namba naye babyakalenzi kande kato nnyo yabagambye nti oba mugenda kukola mutya oba bo bakyalimu bali mu mukwano gw'ekimmemme kati yatugambye okukola gwe guno omugambo gw'otokomoka tulina tokomoka omugambo gwadde asuubira gwe guno akasajja kande kato bambi katono obuto oluganda lusumbuwa katono yafunye muddu yatuyita muddu we wakutuma naye tuli ku ki genda kudukoti sabbuuni kakakakaka swit tewali mata kakakakaka ate kabaka najemera omuvubuka muto naye mukulu bannange guno omugambo gwatesuubira kutugenda tokomoka omugambo muve mu mukwano gw'abanamu twaguvuddemu dda naye ensonga tetusoyagala nakwogera ku buli omu kyoyagala kyolina okwogera what you feel is what you say nze ŋŋambye tewafunye okwogenda okutuma ku maduuka okweta omunnyo aba tolina bwazimwa iwaka kufumba obulungi ye mwana nabagasa wabula muve kwono omulaluze mukuuma naye mbagamba nti wonna we muli essaawa zino Nammere wami n'omwami wo tubayozaayoza mwebale nnyo mwebalira makulu ekyo kikulu nnyo tereka enkola yembi ey'omulenzi amanya tamba kula bubi nga musajja mukulu naye nga yakonerako sayidi emu atamba bakola bubi nga naye bambi yadde muvubuka muto gemaze bwetwamulabye mutono ate butano bulwadde gwe tuva wano ogambye obumpi si bulwadde naawe obulemu obulema obumpi bulema buli butono si bulwadde kola obutono nga buwanvu otegeera tera omutono nga mumpi era obulwadde ekyo bitedde ku bumpi tera nga omumpi nakwitako notuka emabega bongamba naye mwana oba naye nga mwana oba muntu mukulu onfuna naye nga nze ŋŋanze manyi kyekitegeeza naye tukwagala nnyo mwebale ddala n'abazadde okukkiriza mulenzi yeebazizza abazadde n'agamba otakiriza omusajja mukazi nga alina ku ssente tutaba Shakibu ne Zali kati Zali yakkiriza n'agamba it is just a non-pause ndi mukwano onekana akantu oba okitegeera kashakibu kabake Shakibu bikibu ekyo kitegeera naye kati akkiriza Nammere nti bannange nayagadde akantu kange naye nja katumana kuduka sukaali omunnyo ebintu ebyo tebinyanguira na supermarket baby wotyo that is a true definition of baby ye afunye baby okitegeera abakazi abakulu bannaye temuzannya naye kyekimwagala buuza mmwe mwagala ki twagala ki kyotomanyi kyoyagala wooli awo basajja wabula weebale kwebaza abazadde oba ne bakkiriza kuzaala kubanga eyo nsonga waliwo ayagala omwavu adde alina okukkiriza kuba omukazi alina ssente naawe gosobola okugaana bwe bagenda ku bazadde ba Shakibu namugamba oyagala zaali abazadde bagamba obviously gwayagadde kubanga ssente weeri sanga atalina lekinu weebadde okkiriza era abadde okuba mulanga wo omwana waffe bana Shakibu atusse naye bonna ku zaali bagamba walaayi salaamu aleikum ne zifuuka salaamu aleikum kikyonyumyako ssente ogimanyi kati muzadde wa gundi ayogera atya owa Nammere yanakuwalamu n'agamba naye okaana kato muwala wange yakajja nebisigala muli omugambo ne gubaluma naffe tugufulumya tutokomoka nagwo bagenda tugamba ki tulinze kuvuma naye tujja kuddamu gufulumya tugutokomoke bebamanyi tebanatuwa otajja kunyega muzadde omwami tunaze olina ssente sente zo zifunye zamuzimpu bazinziza enyo negombye akalenzi akato kakoze eki mulese omulenzi era bannange mabega kijja sigala mu myoyo
naye bakifulumiza bagamba munange kwegumya omukwano ogumanyi kukola ebyo totafunayo bwengana nabo tosobola kufunayo omukwano olina kwagalako akantu. Omwami w'emyaka gyammwe gyenkana? Nze musinga ansangako emyaka 3. Emyezi emyaka si mingi. Obutono obulwadde? Obutono si bulwadde naye kyegambye okitegedde ofunye kozesa nze ndiddiikuula ndi namutuka w'omuntu namutuka w'omuntu yemuwulidde mu katebe namutuka w'omuntu ofuna namutuka w'omuntu kati era bbanga wajja bamanyi basobola okulowooza naye zaamu omusajja mujjawa kati nange ndaba nga okay nkitegedde naye omusajja mukulu kale webali kutegeera kati kyembadde gamba kati nziza kuba omusajja muki mukulu nga enfaanana kitereeze ayinza kuba omusajja wa nammere mukulu naye nga ayinza kuba bamumanyi nga mukulu tekisoboka nkigaanyi kuva omugamba so waguza nakufulumiza ddala kutoka omusajja muto Shakibu ne Zari kati nero jagamba nti no Shakibu mukulu ebyabo sibimanyi nze nina bye nalabye ku namungi w'omuntu yoyo yenze kutoka mu demokrate bano kutona media nenkugamba nti naye tetulina kyakukola tujja genda n'ekyo naye nga abali ku side eyo ku TikTok live tubagamba nti temwerabira ebirabo byetaaga ate temwerabira okukola ki okubeera nga musharinga mutapinga screen sobole kubanga ekintu tukitambuza bulungi awo ebirabo beeranga sindika ebirabo muweereze ebirabo ate munnaye weereza message n'ekirabo message n'ekirabo tapinga n'ekirabo buli omu yagambye nti namungi niw'omuntu naye nga gitambula ne programu yaffe ku YouTube channel Tronaz Media tujja kubanga tuleeta buli kimu kyowetaaga tujja kubaleeterako tuleete ne engineer omukazi engineer mukazi atubuulire ayambuka atya waggulu ku kizimbe eyo gyali ayambukayo ajja atunnyonnyole byonna tusobole kubanga yiye abantu batubuulire baleete comments nga bagamba naye alimba awakola atya wadembo comments nga kyowuya kyokola ki kyoyagala teyagenda kugamba nti gundi yayogedde wati nedda commentinga fetutokomoke commentinga fetukole ki tutokomoke omugambo obadde okimanyi tibana abaana bana babiri semanya babaita izit Katreya ne Kando bamanya babawala abo wawuddeko ki ekyabatabudde byabasajja tewali kirala oyogedde ensonga toyogedde ku mazima bulijjo babuzabuza okuba bbali nze nagambye nti oyo omusajja tewali kirala Katonda takuwa mukazi munene gw'omanyi Katonda byategeka twala eri mbwali mu kugamba Katonda asaba tamuwa mukazi munene lwaki muleke amukuwe namutikwa omuntu omuwulire mu nnyumba taata maama naye abakazi abanyene sewo nno olina otukkiriza tutumanyi bulungi tojavuna toyiwala nka zonna anaziyiwa 10 saagala oziyiwe kuba abakazi abanyene fe tuli kumaanyi njagala kimugambe wali kimuddemu nange wendi neetya wano mu katebe mbeera sibitegeera weebuuza oba oddamu luyi abuze aji ajja kubuuza aji nti abakazi abanene baalu baba baki twagala kubeera mu media mu tetujja kubeera nnyo tunamutikwa eno wootyo naye ne buno obuntu butono nnyo nedda ndowooza muwulidde oyo ye MC ne Kando bafunye obutakkaanya mu gundi yaabwe ya music bafunye bamenyesemenyeseemu katubuuza bayawukanyulwa manager bayawukanyulwa musajja neera nga nze MC zaamu ku mugambo gw'entokomoka nagabye omusajja era toyinza nawe okimanyi ekyo kimanyi oshuwadde nabagambye omusajja zda problem naye sayidi eyo gye baali ne wano omusajja kyeka yabakyaze bambi abaana abo n'abatabula ojja otya abaana abadde bayimba bulungi Sharifa naawe nkiraba bannange abaana badde bayimba bulungi badde bakwatagana eyo nno Sharifa ali mu Kuwait agambye nedda bannange mundeke nze tembunzita okitegeera
naye nga Sharifa tukwagala nnyo wonna woli tweyanzege webala kubanga oyagala Tronaz Media no kubanga osigale ng'osharinga n'abalala bafune basobole okutegeera ebintu nga bwe bitambula abantu bajje nga bamanya nti Tronaz ekola kino Tronaz interviews atubeera kwetuli era kwetuli saawa zino tusobole kubanga abantu tubaweereza ebintu bitambula naye Fangoni yakoze akantu Fangoni yabadde na kivulu omanyi luli yayimirira n'agamba mbu ayita abantu wano yayita abantu nti simanyi wagenda kubeerayo ekivulu biki naye omanyi Gravity omutujju yakoze olutalo olw'esitategeera oba yagamba atya n'ayogera ku baana ba Noopu sokoleke gwe kati Gravity ndowooza simanyi kiki kiyava abaana ba FUP ngamba Fangoni omanyi Fangoni yina ekibiina kya FUP babadde bamutegeeza nti watakudde olutalo n'abaana ba Noopu tobasobola naye ate ffe tukola ki tubasobola kubanga awo bwe tubusobola obwo obuzannyo obwo omwana yayogedde ebigambo neŋŋaaba naye naye n'agezaako okulaga ng'agamba nti hello Wanji wali wonna neerabidde mufuneyo 15,000 awo muzi 15,000 mumuweeyo 15,000 waliwo aziina hello owulira ozirina ozimuwe nja zikwanga nkomyewo 15,000 neyanza tugende awo nno Gravity yagenda n'awandiika ku Facebook page ye ng'agezaako okulaga nti abusaabala yandivuddeyo ne bateekako eddwaliro era yalabiseeko nga tuteyo obusawo wa Samiti gwe oluyise lwakono luno terugenda kuggwa kaakati abaana ne batandika anti obategeera ne lutalo ne lutandika Gravity bamugyeyo bamuvumye bajjeyo maama we olaba manyi bino ebyobusitema bwe bagamba ebyobusitema bwe bagamba ebyobusitema bimanyi tomanyi ebyobusitema bannaye obeerawa bwe bagamba ebyobusitema baba bategeeza biri ebifaanana abantu bibabuuni ebyo kaakati bajjeyo Gravity ne bamuleeta ne maama we bambi nene emmoku nenkwata neŋŋamba kati maama ayingiriddemu wa abaana ba TikTok babulamu atadde maama kagizike nono kagizike bajjeyo ne bamukuba wano sebo sente ziweereze tuzirabye 10,000 madam thank you for the good work ninayo ka 100k kaweereze enamba kweri ku mugundi awo bagita kweri waggulu awo ojja kubogira baziteekeko tweyanzege si webaze tweyanzege bannange tubeyanziza nnyo tweyanzege nnyabo sebo Leka tingo yongeddemu kumanyi ng'oseka
naye Gravity omutujju ali ku kyokya bamukuba bamusulise ne bamukuba bamuvunise ne bamukuba nga bateseko obuviiri bwokka oba lwibalaga nti mulwadde ali mu ddwaliro nengamba bannange amanyi lwaki bwe kasita oteka ennyindo yo wetajja weba mpanvu bakitemako kana akantu Gravity mutujju Gravity tosobola kwetaka ku bintu bitakwatako beera mu music webale nnyo kuba ennyimba zo yaki oyinga etakwatako tolina memba gozimbye talina memba gazimbye Gravity mukama olina ennyimba wonna wogizimbye ogijjawo owulira otekewo essomero Disoni tuleke mbweryo zike tuleke taata akivume yabirese tosobola Gravity kuyinga ebintu bitakukwatako bali baleke genda kuba ndongo yo menka bibyo okitegeera naye nze ndowooza yange nalowoozezza alina mayumba nze nalowoozezza Gravity muyaayi yandibanga alina kaata kati kaata akayimba alina kata ng'akola ki nga babaze mukuba bino byonna asiri wala sagala natamu asaga omuntu ayinza obutamukwatako tosobola kugamba ebimukwatako bye biriwa bebino kwata ennyumba weeri tekawo essomero tebikwatako ebyasenga n'omumpi bikukwatako gwe tebikwatako naye badde nakusabula nsabula kyendaba kati n'ono kyendiko kati Gravity mulaga walina okubeera era ebadde laavu biki kati ono tuli mu point biki point bino kati point gyeŋŋamba nti Gravity genda ewazimba amakaago ogajjawo otekewo essomero okitegeera mukwano then ne Bobi Wine nga bamugambye agende akwate biiki ye agiteekeko eddwaliro oba nga gwani bambi oba okitegeera nga gwani Gravity olina amaanyi nze osige situukawo amanyi ndi mutiitiizi kinonya likes ekyo kati kinonya likes Gravity gwe naye gomanya mutu gwe panko abaana abo bali mu kuyimbira kali tengerere tengerere naye gomanye goma muzima zikesi kati waliwo ekintu mwami wevumya bw'ogenda ku social media waliwo ekintu kago nyine ebivumo go byewadde bakuwe n'ogamba bane mumpe abali eyo mugamba mutya mugende mu comment section yaffe mutubuulire Gravity omutujju temumuvuma naye mutubuulire kyeyakoze kituufu okweyingiza mu bitamukwatako si kituufu yayingiza mu bya music ne twevuma ne twewa ne tokomoka omugambo naye ebintu by'obugagga by'oli tolina buyinza bugenda gamba oli mbujjawo biiki yo owulira tutekayo eddwaliro nga gwani Disoni nga munyiivu nnyo sijja amulyose agambye atya somawo taata Dickson mugende mini tugamba nti Sharifa gogamba otya naye omuntu agambye atya owaaye somawo obadde ki somawo atyo sikula fitina twagumikiriza omugambo gwonna tulina ogugumira totabanga amazina ga nkima ng'omukira guliwa gwina kuba agambye agambye nedda agambye nti Gravity omutujju kizike bulinga bimere by'embizi ekyo kigambo kyogerekeka obuzibu kasito kyogedde kati ogedde bimere byaki nedda kyogedde n'agamba mbo ayimba awemula naye ayimba ebyo byogerekeka si byogedde sisobola nakubisobola yalimbe naye mula bibi tatayingirira bali waliwo omuntu omu nga bagamba taga oyo omuntu omulaba alinga wona agamba nti sekendi pulezido mu Uganda wano tagambwako natasongwamu natamungengenya simanyi natakongolwa owulira bulungi yoyo omusajja onfuna Sharifa kyakabi webale nnyo webalire ddala onfuna oyo omusajja gwagamba okutunda biiki abamu bagamba abaana ffe mwetuli bagamba tagambwako tasongwamu tawabulwa taziimulwa owulira katete naye manyi kabaka waffe yagwe tukole ebyo n'ogwa wansi ne weyalawo oti naye kati ate ku sayidi eri abantu abo kasita yogera kulinnya embujja biiki bayinza okukuvuma n'omenka kati Gravity wekivumo kirinde ogenda kuwulira abatayogerwako ku midiya Gravity
era yamense dda genda mu kisibo yamense dda oyo twamwogerako oyagala lubale oyagala lubale abaana bannu bayinza okuyiikira owulira ne bakwatakwata kulaba bati bakwata n'enjala oba oyogedde kati konna kuweta ke bakwata ne bakanyoza papa kati kakufuukidde ensonga toddamu kwemesamesa na pulezidenti wanu kumanyira mbuno watunde gundi ye gwe genda otunde ennyumba yo gye wazimba oteekemu essomero oli akola eddwaliro kale ye gwe okozeewo tekiki kyagala katukwesiba waliwo n'ennyumba ye bagyogeddeko kyagala kwesimba omanyi ekyo bijja mumpolampola nga besokoozasokooza abantu ayagala kwesimbako ayagala kwesimba naye agenda omuwa pozi nga lwotusobola oteeka egundi y'abawemuzi palamenti batema ekifo ky'abawemuzi awo emitwalo 10 gye gikuwadde amaanyi William Mane ogedde sente wallahi kirabika oba onfuna banakola akantu ako mu palamenti akabawemuzi kati gavita gasimba tujja mmuwa gravity tuvaayo tubuulire kubanga kuba yamulayayo ddala kiri ekyo kifo olwadde alina pulezidenti yamuwa okitegere pulezidenti yamuwa yabadde akiri ekyobuwemuzi naye kati ate pulezidenti yamuwa akafo ogomagamba tukutokomokano kunazi media gwomanyi naye gravity wetonde omanyi yetonde ajja kubuuza nakoze eki agamere gatonda agenda kumbuuza yakoze eki kyengenda okubuuza naye nange neyingiza mu bitankwata era nange nkulaba muleke amenkereeba musotte bibye tebatugamba nga tukompola ne banno ani yatandise olutalo nti yegwe bali mu bbanga bali waggulu abeemanyi tetubirimu mu bbanga batamanyi wagwa afuneko gravity we musuuza anti ye gravity katamanyi wakola ki ali awo tamanyi wadda n'ojja kumanyawo omukwano tuba walampayo vaayo ddayo mu music jangu tugende muki simula osuna tetuba tukuba ebyo naye atubuzaabuza era saawa yonna tugenda kuwulira akantu ng'akata saawa yonna tugenda kuwulira oluyimba wano gwerindakyanoonya anoonya kati kutugamba yimanyi ompalana oyo ofaala mpalana okitegeera kati anenya katukubira amaze nto yanayiza oyo ofaala mpalana byaliko kati alina kyokugamba bamuwalana naye nga ate gwenyini gwosimya ekinya weziiki weziika otya ngaolaba abantu bawalampa bayinza okuwalampa ne bakugyamu n'ebintu gravity atukusaasidde nnyo bambi kubanga social media olabika obadde obuzeeko nnyo naye kakati kwoli aleete empale ekwali kati alina okuvaako nga alina okubeerako ng'ali ku bibye so si kwoli omusa ekyo bamuwalampa naffe tumwogerako tukuwona mpola sirinaga kubwa nantume waabwe okitegeera tumuwalampa mpola ko nayo kati nivaayo tolemezaamu ekyolemezaamu kyewateekawo naye kati ng'ovudde eri muzimba tunda beach wazimamu essomero tumira abantu bano asooka gwe wenna ng'omanyi owalampa ebitakukwatako ate olenga tutumira tetumidde bino bitweganya bitutumire naffe bitatukwatako yogerayo ekirala tutegeeza abataba badde tebabimanyi ffe tutegeeza gamba tutumira betugawadde amawulire amapya batagamanyi togambwa nzija ntumira ababeera ku Toners Media nga bafuna amawulire butereevu agawa tebamanyi gatuga batuusaako owokusatu ntumira ababeera bayombagana ku social media nze mbatumira ntumira abatuweereza likes ku TikTok okitegeera abo bakabi abatuwa ebirabo ku live zaffe mwena mbagala nnyo mwebale nnyo wonna we muli okitegeera ekyo nakyo
yogera omulala bonna abatulaba senga nkutumidde nnyo okwegaana omusajja ng'ate mubadde wamu ebbanga lyonna ate guno gwe William oguyimbi guno ogwayagala Queen ogumwegaana Queen ki Queen Masaba tukutumiddeko yonna kutunazimidde ffe tukwagala wamu oli bibyo gyebaleko byonna by'otambuza naye nga ate atambuza ate ayaga ssente ziri Queen alemezaamu ayaga ssente zizibatambula Queen tozannya ssente zibanje kuba munne ebintu byonna bikola gwe byekolera ssente zibanje omusajja oyo azikuwa yali akwegaana mutakumanyi mbwe wagwedde lumu bakuba namanyi naye singa omanyi ekikonde ekiri ku live yaffe wali message naye tubaagala nnyo ffe weetuli eno tukuba ate nga tugumiza nawe yongerezako gumize mu comment awo wonna tewali kyetuyinza kubagamba naye Gravity tokodeko eba Queen nze muyita bbaawe kuba olwensonga Queen yagamba yatambuza butambi bwange Queen talina bbaawe talina bbaawe lwaki oyina kubona gwe oba olina ezisobera bbaawe gwe oba olina million 3 bbaawe kati oyo yayina kasala million ezo oba bbaawe awo kati ndowooza omusajja Queen omusajja oyo banawidde munayagala Grace Can kati Grace Can oyobanga ye mukazi wegenda mukazi wa Grace Can okwe million ezo baakuwako emugenda oga Grace Can akwate ssente akwe balance Grace Can gwabera naye mukyala we genda gwame Grace Can kwata ssente zange mukole ki muzipe mwanyonere obutami bwange oyo omwana yatunda bintu bya bbeeyi million 3 gwosobola ozimanyi bintu bya bbeeyi gwogenda omumanyira muvulokotanirako omuwadde ssente zo omulabisiza okitegeera ate weegaana mbu simanyi kyeka mulalu oyo omulalu yagwedde eddala kogwe sagala muntu amanyira muntu nga ebintu byazo bikuwa ebintu bitubonyaabonya muwe ssente ze saagala natamu bannange naye gwe wenna aweereza eri 10 100k message tetunagiraba tugirinda tugirinanga nkuba giweereze tusobole kubanga ye tubaako kye twekolera ate munnange oba okiwulira kyasoma mwawo basabudde sabula somawo sabula batusaba amaze naye kakati kankubuuza nga tuwunzika ku Gravity Gravity omuwa amagezi ki ateeka ennyindo ye yenene weegwa agijje mu bintu byabali naye nze mbasaba mugyeemu maama we abakadde bano tubajje mu nsonga zino negozanyisaba abaana tebasobola mujjamu omwana akunayiza akafaanyi nanayiza akafaanyi akatya naye nakakuwa bbu abanayiza bantu balala naye abaana tebatya abaana omunanze nabewuunya abazadde tubajje mu nsonga zino temumuvuma abambi maama wa Gravity tekwaddeyo kimeeke muvumu oyo yameekera eddala maama Gravity atalina musango mu nsonga eno Gravity gwe yeyayogedde yoba oba mulabanga okumuvumira ku social media kiganye mu munoonye live mu muvumi naye maama mumujje mu nsonga zino sibe kiri era tubeebaziza nnyo mwebale nnyo okuwuliriza tusobole kubaala kuba nti Gravity kuyingira ebintu bya wayini akubya amayinja nga nawe olaba bagawandagaza olaba kati ngokwaki olaba yagamba bugambi nti mugende muteeke ekiteeko abantu bewulunga ebintu aba ayogerwako Bobby tayogerwako Bobby alina sse Justin no ate atadde walimu ate tunda busaabala oteekewo eddwaliro nga gwani nga gw'omugamba nga gwani okitegeera Gravity omutujju gera tujuwalire omuyimbi gera tujjugera otujju otemeteme balala anti mutujju omutujju
wano ku Tronaz Media tukugamba nti munaye kakkana weesonyiwe towalampa omwana wa Fupu yakubuulidde nti singa yagambye singa obadde eno ng'oli kyali okitegeera omwana wa Fupu yamugambye singa obadde eno ng'oli kyali twandibadde tukujjiddeyo nga tukukwasizzaako naye kakati engeri gy'otatumanyi naffe tetulina butukukwasa ate nkubuulire ate akola naffe abantu tetulina byakwogerako tegenda kumuwa budde oyo omusajja tetumuwa nnyo budde mulaga mbunno wakabi egwavi kyetatumanyi ate tumuwa budde talina makulu oli mufeeka kola ibyo tumuwa budde munagereka amaaso nakuloza nayogedde ekyakanze ensi not please genda tunde wateekayo essomero gasiya mama nnyabo gwe omugambo gwo olina ogutokomoka mumanyi kyemunamba nze gwe omugambo gwo gubaawo tetugenda kwegayirya abantu oli kwoli afutunde ewantu gwe tolina kyogabya bugaga talina ebbanga yayimbidde talina kirina kugamba muze muva mu katogo okola ekirala gwe wakanteekamu muva mu mmere va mu kutambuza emmere osaana kukola wano wakaabwa sinze munnaye kiwedde sinze bannaye kakati ate ndaba bikyukira nze olwo omanyi okutabukira nti kati gwe mbakulabako manza gakukwata otulise ye papa saagala nze mulowooza nno siwonye nange mbadde ngenda mbadde simanyi naye nno atubagamba nti bannaaye okukola kye kisinga obukulu tukole tusobole kubeera nti tuve mu bintu bwe biti ate okwewalampa kintu kizibu nnyo kibi nnyo newandibadde muntu omulala yenna sobola kumusanga n'ogamba nti n'omuwalampa mu mbeera etali ntuufu omuntu yenna yandivaako akusinga okusinga okuwala n'omuntu oyo kyakusinga kakyenengana kalowoozo owulira okusobola okuwala mumatonazi alina kino sikiina genda omwebuuzeeko owulira mumitonazi okufuna kino wakola otya atuula akunyonyi tasobola kugaana kunyonyi kuba oze n'omwebuuzako mu buki naye nojja n'ozimba omutima n'omenka n'ofuuka wa bbululu kuti tetayi kikyo kati ogenda okuba pulaani nodda mu maka go n'ogamba kati senga atunda waali senga tuteka eddwali senga kyakabi senga ayamba abantu be gwe bukyanga oyimba oyambyani zo tulage nti munange nze gravity bukyanga nnyimba nembego ndi ne tujja kumanya naye gwe otudde mu katebeko osaze nako ogamba mbu abateekewo eddwaliro nga tunaatera okuwunzika puroguramu yaffe eno tubagamba nti mwenna abagiriko mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kusubscribinga ate mwongere okubanga musubscribinga awo nno tusobole kubanga tutambuza ekintu Tronaz Media tujja kubanga tubaleetera buli nsonga yonna etambudde mu wiiki mu mwezi byonna tujja kubanga tubibaleetera tusobole kubanga mumanya kiki ekigenda mu maaso ate abaddewo oyinza okubanga tewabaddewo naye ng'ekintu kyazze ate n'okiraba luvannyuma awo nno tujja kuba tukulaga nti yes tukuleetera ekintu ekyo mukisobole okubanga mukitegeera naye tubagamba nti bannaaye obukakkamu kye kisinga obukulu tosobola gamba munno nti obusajja obumpi bwebuuza amagezi senga oddamu sooka weebuuze luli mwali kuki tasobola kumuwa ntegeera omuntu tasobola kumuwa ntegeera sawa ekyo kiba kifulumi musobole kubanga ujagamba nti busayambize busevaze busaya zisobola nnyo kubeera ku negative side busaya nobeera ku negative side nedda genda ku positive ensonga etambula nobeera ku negative side tefa tetugenda kuva gye tuli busaya obeera awo weekoma omma amazima toyagala googera okitegeera yogera amazima bulamu bukulungiwire yamugambe tambula agende mirembe lwaki mpretendinga mukagala nsonga tuva abajja nakwetta lekera okubeera ku negative side gwe mwami Tronaz lekera awo omuntu mubulira ekituufu atambule mirembe akwate ebivera ebyalese nebimetabwe akunte nga nti mugambe nti kasajja gwe oli kampi vaawo genda nedda satebakola mugabe mukwano sijja kusobola thank you byonna byonkoledde ebyaffe bikomye wano ku nnyonyi full stop ole wanalemera wafaafe omulambo bagugolole naye kwate nobeera wefulafula mboyagala toyagala byebisinira okweta ebizibu mu bantu wapretendingisa omusajja tomwagala ate weesesasesa weetega kumba olimba muntu mugambire wakwata amakubo ge agende mirembe atuuke gy'alaga afune omuntu amala n'amwagala tomumalya budde don't waste obudde bw'abantu don't waste mulowooza tuyinza okweyongerayo tetweyongerayo tukome wano
kubanga abantu kati bakambwe. Tukome wano kubanga saga kunjako olobondi jeko ongambo jambu nno tosirike toyagala muntu wa chechi mbezaawo nze tujja kuveero nga membo zaamu munange MC zaamu tugenda kutwala okole wali ngenda kuwayo mutwalo nedda nakugamba sijja gusobola sijja kikolera ekyo ngatumba nsaba otumireko obusungu bukakane ate oba oli awo nze wenjagala ekyo awo bugenze okitegeera kwebadde yabadde yani omutonaze badde ani tumira okitegeera gwoli wali webaze nebaza abantu bona bali ku Tonaz Media olunaku olwaleero na bulijjo sinayo lwokka ababeerako abagigoberera utaliko nabikula utaliko nagendayo nabeera nga addamu atukola ki atulabako tubatumidde nnyo nti mwebale nnyo bannange mwebalira temujjanga okwo buli kyemulaba buli kyemukola tukiraba tubeyanziza nnyo naawe ali eyo atusindikidde akasente mwami gwe kutantegeera tweyanziza nnyo tweyanzeege wakalabyeko gwe ngambye bigambo message ebaddewo otakoma kwa mugambo naye ogenda kumbuuza mama webale nnyo webale na Sharifa kyakabi webalire ddala nnyo okitegeera gutakomoke naye ogenda kubimbuulira mitwalo 10 message kwezi naye message sinagiraba obezze nkugamba kinjaga owulire saka kulya mbate message ngamba nti tujja munonye tujegera mu inbox ye abantu tebagera bya bulimba era bwe kiba kirabo eziba sente ziba sente tubayanza nnyo mwenna bonnanga abantu mwenna mama alimawo ku matooke Betty Beauty Saloon mwenna Masaka Boys Garage mwenna mbalese mugamba mugenze koma nze wemba nvaayo agabefe tugenze kukola tewerabira jjajja wa TikTok ali awo yakola ku by'omupiira amanyi n'okugeramu waati kakati nze olwaleero Arsenal ekukubye neguleeta neguwani watyo oba abeera ali ku bunkeke bwaki nayimuka nagamba akukubye golo naye walabye gundi sakasoni bannange nakaoba abeera ali kuti mwana golo nyumisizza obulamu kutumiddeko negamente birthday emyaka najogedde 2 mweja tulima 19 okitegeera omulala mama alima webale bambi omukyalo yabeereddewo oyo dedda muto webale nnyo okubeera naye noyo omulenzi byonna byakola webale nnyo ebbiwagira tumiddeko abantu b'ennasana katooke kabulengwa banafuutuka ebyalogo bimanyi byonna katooke kabweru kabumbi wamala taba nti mwenna musaati ng'omukutu gwaffe ogwa Tonaz Media mwenna oba olina stress oba olina ennaku oba bakunyizizza oba omusajja yakukoza atya genda Tonaz Media ojja byonna bijja kukomaawo jangu bane tukuba obulango tuseera yogera ne mukama waffe tukuba obulango ku ssente nsaamusaamu ekimu tukikola ki tukiyisaawo tweyanza nnyo tweyanzeege owerabidde ono gwe ayagambye mbu kati mulina ovunamanga mumubuuza omudooki wange omudoki yafunye ekitiibwa kirala yagambye biri byaweddewo kati namugamba nga tukola ki kati agenda kudda mu kujjanjaba bantu ajja bberenjaba naye mu bitiibwa naffe tunaggomamu katini kimudoki okitegeera si eri akakasa abakuume oyo atakuubira mpeera mwebale nnyo mwebalire ddala wali okitegeera Tonaz Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tonaz Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tonaz Store bakafulu mu mifaliso.